Okwatibwa kw'omuyimbi Alien Skin n'atwalibwa e Luzira kuleesa olutalo wakati wa bapromota ate era n'abawagizi be. Nkwaniriza ku Falke Official omukutu wokka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo ebikwata ku baserebo bo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda ate era n'okutuusaako firimu ez'obutundu wamu ne comedy mu lulimi Oluganda. So ky'olina okubeera ng'okola ku subscribinga wano omanye nti ensonga ey'amasanyu yo ogimaliriza. So kati olunaku lwali ndowooza lwakusatu omukulu Alien Skin yavaayo n'abeera nga ate akwatibwa ne bamutwala wali ku poliisi ey'Ekatwe era we yaggyibwa n'abeera nga atwalibwa mu kooti e Makindye n'asomerwa emisango egimuvunaanibwa nga kigambibwa mbu Alien Skin yabba essimu ekika kya iPhone 15 nga ebalibwamu miliyoni zaali 3.5 wamu n'emitwalo gyali 48 era nga baazibba ku mukulu ayitibwa Salim. Kino kyaddirira oluvannyuma lwa taata wa Salim okuvaayo n'abeera ng'agamba nti yali atumye mutabani we okubaako byamugulira bw'atyo Alien Skin n'abeera nga nte yamugwako n'abeera nga amukuba n'amubbako essimu wamu ne ssente ezo ezibalibwa mu mitwalo 48. Wabula abantu bangi bavuddeyo ne babeera nga baleeta ensonga Alien Skin zazze nga yeenyigiramu olw'effujjo ate era ne babeera nga bagamba nti ekyamuguddeko kirabika kimugwana newankubadde nga si kirungi kubeera nga oyagaliza omuntu ekomera era nga n'abawagizi be bawanda muliro ku mukutu ogwa Facebook wamu n'emikutu egy'enjawulo nga bagamba nti baagala Alien Skin abeere nga ateebwa kubanga tayinza kubanga ebintu bino ye yabikoze era abawagizi be bakambwe nnyo nga babanja omuyimbi waabwe nga bagamba bino byonna bye bamusibako matu ga mbuzi kubeera nga nte bamuliisa engo Alien Skin tasobola kubeera nga nte abikola. Wabula ba promoters ab'enjawulo oba nabo abantu abamanyi ekisaawe ekya music wano mu ggwanga Uganda okuli omukulu amanyiddwa nga Bajjo Abitex wamu ne DJ Jacob Omutuuze babudde ne babeera nga bagamba nti Alien Skin ono tebamwagaliza komera wabula ate kibamusabira nti wanaba avuddeyo mu komera asobole okubeera nga nte ayiga engeri gya controllinga effujjo lye era akimanye nti amalala gakulembera ekigwo. Kino kyaddirira oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu ono Alien Skin waliwo olutalo lwe baakola ne Bajjo era nga olutalo luno lwalimuuko n'amasasi gwe wobanga ojjukira bulungi ebibaddewo mu industry eno eya Uganda eya music ojjukira bulungi akavuyaako akaliwo wakati wa Bajjo n'omukulu oyo Alien Skin akalimuuko amasasi era nga bangi bavudde ne babeera nga bagamba okubadde Abitex ng'agamba nti Alien Skin okuba kusibibwa tebamwagaliza komera naye ate abeereyo osanga embeera wamu n'empisa gye yeeyisaamu enaakyuka kubanga bawadde example nga bagamba nti Alien Skin ono alina okuba nga amanyi bulungi nnyo obuvuyo obukolebwa gurupu ye era n'agamba nti olunaku Fiki Gaza lwe yakubwa olwo lunaku lukyabasigadde mu bwongo ate era wogattako ne kano akavuyo akaze ne kabeera mu ddwaliro ery'ensambya bwe babadde babanja omulwadde waabwe asobole okubeera nga nte akolebwako bulungi wamu n'okubeera nga beetaaga okumanya ki ekigenda mu maaso ku mulwadde waabwe ebintu ebitatambula bulungi ku mulwadde gwe baali babanja bavaayo ne babeera nga bavvoola ekitiibwa ky'abasawo okubayisaamu amaaso ate era n'okubatiisatiisa ekyo gyonna nga gye gimu ku misango egyaguddwa ku mukama waabwe oba omuyimbi waabwe Alien Skin. So abawagizi ba Alien Skin bo babanja Alien Skin nga baagala ateebwe era nga bagamba nti ku byonna ebimuvunaanwa talina kyamanyiiko wabula nga ate ne ba promoters ab'enjawulo bavudde ne bagamba nti Alien Skin okuba kusibibwa tebajja gamba nti bamwagaliza komera wabula abeereyo ate asobole okubeera nga amanya engeri gye balina okweyisaamu mu bantu n'engeri gye bakontrolinga effujjo. So byebyo biriwo wakati w'abawagizi ba Alien Skin ko ne ba promoto oba abantu abategeera music mu ggwanga Uganda nga bagamba Alien Skin abeereyo ko wabonerere ate nga bo abawagizi bagamba bate omuyimbi waabwe. Sigenda kubanga nte nsukkawo okujjako okubeera nga nte nkusaba tanaba kubanga osubscribinga tunyumirwe. For now, bye bye.